vidiyo eyo wakati mu kumusindikira sigino nti kyonna ky'obala nkitegeddeko kuba bino ebigambo yabyogerera ku ssomero lya Weraga Junior School e Butale gye yansanga nga nkola emirimu gyange. Sajo nali ku gundi ku kamera ono munoonya suspect wange ate obi wange ono obi naye byo kutuza bizanya bubi. Vidiyo eno nagipostingako ku mukutu gwange. Sajo nali ku gundi ku kamera ono munoonya suspect wange ate obi wange ono obi naye byo kutuza bizanya bubi. Sajo nali ku gundi ku kamera ono munoonya suspect wange ate obi wange ono obi naye byo kutuza bizanya bubi. Vidiyo eno nagipostingako ku mukutu gwange wano. Ndowooza waali wabula ennaku nga nnya tugende mu kalulu. Omwami oyo ye mwogezi wa poliisi owa Greater Masaka era obi wange nga bw'ayogedde okuva ku Kabukunge muzirimu eseese Kalungu. Ngenda okupostinga vidiyo eyo nga nfunye olugambo olwantegeezaako nti waaliwo olukwe olw'okunkwata bannyungeko ebisango by'ebyobufuzi era ne mpostinga vidiyo eyo wakati mu kumusindikira sigino nti kyonna ky'obala nkitegeddeko kuba bino ebigambo yabyogerera ku ssomero lya Weraga Junior School e Butale gye yansanga nga nkola emirimu gyange nze nkwata mikolo era yansanga ndi ku kamera zange n'alyoka ayogera nti omwami oyo ali emabega wa kamera suspect wange naye nakati simanyi musango ki gwe nali namuzzaako okutuuka okumpita suspect we era we bankwata bantuusa ku CPS nga fayiro yaggwa nga ndiko n'abasibe 14 be nali sirabangako paka mu prison gye namala ebbanga nga internet teriiko. Obudde buno ne bw'olaba ndeese bino namaze kufuna mawulire nti waliwo olukwero olw'otukwata nti twagala kulemesa kulayira. Vidiyo ne ngikola ne ngiteekawo wano ensi ebeere ng'emanyi kubanga tetugenda kubeera nga tudduka emisango gye tutamanyi era ku mulundi guno sigenda kukudduka n'enkyankeera ku mulimo gwange bwe muba mwagala okunkwata ngenda kubeerawo mu nnyendo. Okuyigganyizibwa kususse. Nsaba okumanya nakuzzaako musango ki. Sajo nali ku gundi ku kamera ono munoonya suspect wange ate obi wange ono obi naye byo kutuza bizanya bubi. Vidiyo eno nagipostingako ku mukutu gwange wano. Ndowooza waali wabula ennaku nga nnya tugende mu kalulu. Omwami oyo ye mwogezi wa poliisi owa Greater Masaka era obi wange nga bw'ayogedde okuva ku Kabukunge muzirimu eseese Kalungu. Ngenda okupostinga vidiyo eyo nga nfunye olugambo olwantegeezaako nti waaliwo olukwe olw'okunkwata bannyungeko ebisango by'ebyobufuzi era ne mpostinga vidiyo eyo wakati mu kumusindikira sigino nti kyonna ky'obala nkitegeddeko kuba bino ebigambo yabyogerera ku ssomero lya Weraga Junior School e Butale gye yansanga nga nkola emirimu gyange nze nkwata mikolo era yansanga ndi ku kamera zange n'alyoka ayogera nti omwami oyo ali emabega wa kamera suspect wange naye nakati simanyi musango ki gwe nali namuzzaako okutuuka okumpita suspect we olw'okunkwata bannyungeko ebisango by'ebyobufuzi era ne mpostinga vidiyo eyo wakati mu kumusindikira sigino nti kyonna ky'obala nkitegeddeko kuba bino ebigambo yabyogerera ku ssomero lya Weraga Junior School e Butale gye yansanga nga nkola emirimu gyange nze nkwata mikolo era yansanga ndi ku kamera zange n'alyoka ayogera nti omwami oyo ali emabega wa kamera suspect wange naye nakati simanyi musango ki gwe nali namuzzaako okutuuka okumpita suspect we era we bankwata bantuusa ku CPS nga fayiro yaggwa nga ndiko n'abasibe 14 be nali sirabangako paka mu prison gye namala ebbanga nga internet teriiko. Obudde buno ne bw'olaba ndeese bino namaze kufuna mawulire nti waliwo olukwero olw'otukwata nti twagala kulemesa kulayira. Vidiyo ne ngikola ne ngiteekawo wano ensi ebeere ng'emanyi kubanga tetugenda kubeera nga tudduka emisango gye tutamanyi era ku mulundi guno
sigenda kukudduka n'enkya nkeera ku mulimo gwange. Bwe muba mwagala okunkwata ngenda kubeerawo mu nnyendo. Okuyigganyizibwa kususse. Nsaba okumanya nakuzzaako musango ki? Ofubye okunnemesa obulamu, ofubye okunjiganya okunnemya ekibuga. Nsaba okujjukiza nti ne RPC Tugume gwe mwali naye wano nga mutuyigganya baamufulu